okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ntwala omukisa guno kwebaza Mukama atuwadde omukisa. Laba ate olunaku luno lwatuwadde lubadde lulungi gye tuli. Twala omukisa guno okuzuukusa n'okwebaza Katonda olw'abaweereza ba Mukama abatali bamu abagoberera puroguramu eno. Omuweereza wammwe si mulala amannya nze Sekanyo James. Sekanyo James nga nsangibwa mu kkanisa y'Abadventist ey'e Kasengejje. Kasengejje ekkanisa eyo eri awo ku luguudo okuva mu tawuni e Wakiso ng'odda e Matugga waliwo ekkubo erigatta awo naye nga bwakavooti e Wakiso. Kkanisa y'Abadvent eri awo ku kkubo nyirira nnyo ey'Abadventist wensinziza. Tunasanyuka okulaba olunaku olumu. Naye enkya ya leero twebaza Mukama atuwadde omukisa. Mukkirize ntwala omukisa guno tusonyiweko okubeebaza Mukama olw'abaweereza ba Mukama abagoberera puroguramu eno abatali bamu. Kati namuseeko ku mulabirizi waffe omulonde omusumba Kajoba Samuel, omusumba Maka, saabalabirizi waffe Mukama yebale kukuuma. Namuseeko ku musumba nga ntwala omusumba Lubega Gerard Lale, Mukama yebale bakuuma n'okutuusa leero. Mwebale kuzuukira puroguramu yaffe eno Ensulo Ey'enkya. Mukama atuteeketeeke. Neekakasa nti Mukama agenda tuteekateeka tubeere n'olunaku olulungi. Naawe wampuliriza, naawe ndaba tugenda kuba n'olunaku olulungi. Bw'atyo Mukama bwe yasuubiza kasitwa otambula naye era naye akuwa olunaku olulungi. Naye nga tugenda otandika ebyokuyiga kye byaffe katusooke n'okusaba. Mukama waffe omulungi ataggwawo tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okulaba ku lunaku luno. N'abalabi baffe Mukama we bali nabo bba wa mukisa. Olunaku we lwakedde waffe n'ewaabwe nayo n'olukeesa. Naye nga bwe lukedde Mukama katulabe omukisa ogw'enjawulo mu lunaku luno. Tuluŋŋamye mu ebyo, otukulembere mu ebyo bye tutamanyi bitubeerere omukisa oba bulabe Mukama waffe gwe tumanyi osobola obukyusa ne bubeera omukisa gye tuli. Tuluŋŋamye okutunuulya bannaffe ng'abantu ab'omugaso era nabo b'osobola okukozesa omulimu gwe gumu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ate Ensulo ey'omwenda olunyulu lw'omwenda ti bwe Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu ayitibwa Matayo ng'atudde mu ggolezo n'amugamba nti yita nange. N'agolokoka n'ayita naye. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe guliko omutwe ogugamba nti Nnamaaso embwa eyeewuunyisa. Nnamaaso embwa eyeewuunyisa. Embwa gye bayita Nnamaaso ogimanyi? Mbuuza ggwe andaba osobola oginyonnyola? Oba olowooza embwa zonna baziyita Nnamaaso? Eno Katonda yagitonda ng'ebaako n'obuntu obwoya wano ku maaso gaayo. Bw'eba ya bbulaaka buyinza okuba bwa white, bw'eba ya white nebaako n'obuntu kumuno ku maaso obwa bbulaaka, bw'eba ya brown buyinza okuba kala yonna ng'ekozeeko akala ak'enjawulo wano ku maaso. Eyo gye bayita Nnamaaso. N'ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti Nnamaaso embwa eyeewuunyisa. Ng'embwa endala zonna abantu ze babeera mu maka gaabwe. Naawe oyinza okuba wenjogerera bino nga naawe awakawo waliwo embwa. Mu nsi z'Abazungu bonno embwa bazisembezaakokko okusinga ffe eno. Ffe wano ewaffe embwa eggalirwa eri mmanju mu kayumba kaayo. Endala zibeera ku mbalazaawo embwa. Abalala embwa si kitundu ku bye tusaako ebirowoozo. Naawe andaba oyinza okuba nga naawe n'abamu tebazaagala mu maka gaabwe, si kuba nti zirina omutawaana, tazaagala bwagazi. So nga ate mu maka gamu embwa bazaagala. Ne mu Bazungu wali abaagala n'embwa
waliwo kati ng'eno gye tugenda okwogerako ebeera mu nnyumba, ebeera omwongo ebuuka edda mu ntebe nga kisebo ng'eringa bantu. Yeno gye boogerako wano gye tugenda okuyigako mbwe yeewuunyisa. Ebeera mu nju omwo bwe bagireralera bwe badduka bweddukira mu ntebe bwedda n'erina n'essowaani yayo yanjawulo kumpi eringa muntu erabirirwa bulabirirwa. Abazungu batuuka ku ddaala eryo naye newaffe mpozi abalinamu engeri y'obazungu naye era si bangi nnyo. Naye embwa z'olaba ezo zonna ziyigga, zimanyi okuyigga. Oba ogikuliza mu nnyumba bw'ofulumako ebweru nayo n'odduka nayo oyinza okulaba ng'eringa kali tekeebulizaayo ak'okuyigga. Omuwandiisi atugamba nti olumu baatambulanga ne bagenda eyo. Embwa endala zino ze baalinga nazo zaalinga zimanyi okuyigga nga naawe embwa z'omanye zimanyi okuyigga. Wali oyizeeko? Ngamba ggwe omulabi wange wali ogenzeeko ku ttale n'oyigga n'olyoka olinnya nemugoba ebisolo. Exercise eri teasaamu eri awkward eri ebekanga siba abamu oyinza n'okuba bino byenjogera tobirabangako naye abakulidde mu byalo embwa zimanyi okuzitwala mu ttale ne ziyigga ne zigoba ebisolo by'omu nsiko eyo. Kimu ku ngeri y'embwa mu mirimu gyayo gye zitera okukola. Va ku zino ezibeera obeeza awaka ne zikuuma ne ziboggola buboggozi ne zigoba ababbi. Naye zino ze njogerako eyigga negenda mu nsiko negoba nebuuka neyingira oba lutobazi ne lugwamu oba kidiba nekibuuka nebuuka ebyalo nedduka. Naye Nnamaaso mu kukuzibwa kwayo ne mu kugirera yakulira mu nnyumba eno gye tugamba eyeewuunyisa. Embwa eno yabeeranga mu nju awo niwe babanga bagenzeko ku ttale okudduka bino physicals abazungu bakola physicals nadduka nga yeeyiye bagiteeka mu motoka mwe bakivugira Nnamaaso eno. Naye olumu nyiniyo kyava agikwata n'aga nti ase tujja tambulira mu motoka katudduke buddusi. N'atandika okudduka nayo nga bwadduka nga wemugoberera. Jjukira emanyidde mu nnyumba mwekulidde ebeera mu ntebe ebeera awo mu ddiiro awo. N'agifulumya ne batandika okudduka. Ziri ezibadde zibeera ebweru okumala ebbanga zo nga ziddukira ddala nnyo. Nnamaaso ng'edduka etambula n'omukulu ono mpolampola awo ku lubirizi bwe. Annyonnyola nti embwa eno eya Nnamaaso yali tagisuubira teyinza n'okudduka okuva ng'eno nga bw'ogerageranya olugendo lwonna luyinza okugerageranya okuva mu katawuni akamu okutuuka kalala nga kuliko n'olusozi n'okukkirira. Yagyewuunya bwe yaddukira ddala ne badduka emisinde ye n'atuuka n'okkoowa n'akwata akagaali n'atandika okukasotta misinde bwakkirira bwayambuka naye ng'embwa naye yongedde emisinde gy'amaanyi nnyo paka lwe baatuuka nti balagira ddala. Kye yali talabangako mu bulamu bw'embwa eno nti oba bagituddeko wano n'ekola ekyo. Naye bwe yatasalawo atambule nayo n'avuga n'akagaali ke embwa eno nayo n'etuukana n'omutindo ogwo. Agamba nasuubira bulungi nti Nnamaaso okutambulira wendi nga agisuubira egenda kutambula ng'ekaabakaaba yeemulugunya. Lwaki? Agitadde ku exercise etali ya bulijjo. Ngalowooza egenda tandika okuboggola etuule egaana okudduka. Nti naye kyewuunyisa nga Nnamaaso eno bwe twatuuka ku ntikko neewuunya nti Nnamaaso okufaanana n'embwa ziri enjizzi yatambuliranga kumpi nange nga tulinnya ku ensozi zonna n'okukkirira. Era n'ayongera okutya bwe yadduka ennyo n'ewenyuka emisinde n'agyewuunya n'okugyewuunya ng'eremeddeko ku busozi buno avuga akagaali naye ng'eremeddeko. Yadduka nga teyambiddwako okutuusa lwe baatuuka ku lusozi nga tekooye nga tebivuddeeko. Jjukira embwa eno ebadde mu nnyumba ebbanga lyonna. Najjukira Yesu bwe yagamba nti nabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi y'ewaabwe ne mu nnyumba y'ewaabwe. Bwe tusoma mu kitabo ky'Amatayo Ensulo 13:5-7.
olinayo abantu mu bulamu oba mu nnyumba yo oba mu makaago oba abantu b'okolagana nabo mu bulamu obwa bulijjo b'olowooza nti tebaliiko kye bayinza kukola. Ng'olina n'abaana oyinza kuba muzadde ng'olina waka nga bo batiitiibya banne bagenda okukima amazzi ku nzizi banno basiimula beera olujja bakola ki bakola bino nga golooza ababo tebasobola. Bajja kwewuunyisa lwe bagenda ewa jjajjaabwe olabe nga bakola emirimu. Ne mulimu gwa Mukama waffe guno abantu bangi nnyo balowooza bo tebasobola era ne batwalibwa ng'abatasobola okutuusa ebbanga lyonna. Waliwo n'abantu abamu be tulowooza nti si ba mugaso mu nsonga eno era olinga agamba mwe musigale mwe musigale. Naawe olina abafaanana bwe batyo nga bw'obatunuulira bo tebalabanga batalina mu muwendo. Bajja kwewuunyisa nno Katonda akozesa abantu olabe nga balina bye bakoze naawe bikwewuunyise. Olabe nga balina bye bataddewo naawe olowooze nti be babitaddewo nga babikoze. Mu mulimu guno ogwa Katonda gwe tulimu teriyo atalina mugaso, teriyo atalina muwendo gw'ayinza kugatta ku mulimu, teriyo gw'olowooza nti tebalina kye bayinza. Gwe bawa omukisa batwaleko ku nsozi. Oliyinza okwewuunya nga bwe bayinza okudduka nga Nnamaaso eno bwe yadduka. Ebbanga lyonna embali gye baabeeranga naye awaka nga tebagifulumya nga balowooza nti engeri gye yazaalibwa n'ekulira mu nnyumba kininga ekimuli kyabwe mu nnyumba era teyinza kukola kintu kyonna. Naye abeewuunyisa bwe baatuuka okudduka ne bagenda mu nsozi n'eyo yonna yonna gye badduka nga tebagiyambye nako neebaako kyekola. Mukama waffe akusaba ekintu kimu ti naye oyo omuntu gw'olabanga atayinza kubaako kyagasa asobola omufuula ow'omugaso n'akola omulimu naawe ne weewuunya. Mu biro ebyo kanzireyo ku lunyiri lwaffe Mateyo Ensulo y'omwenda olunyiri olw'omwenda wagambye nti Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu ayitibwa Mateyo ng'atudde mu ggolezo n'amugamba nti yita nange, n'agolokoka n'ayita naye. Mateyo yali musajja muwooza era nga bw'oyinza okulowooza abawooza baba ne bizinesi yakubeerawo yali awo bakubira lisiiti sikulaba muyisaawo sente z'empooza atunula sikulaba muyisaawo ng'era bw'oba olowooza abayinza okumala obudde nga batambula ne Mukama waffe. Mateyo toyinza mulowoozaako mu bewandiise lwaki abawooza baba n'obudde balyoka anaavaawo ate lisiiti ate bayiseewo ebintu nga tebasasudde bakamayo bamubanje ezayingiza bino zaalazeewa. Naye Yesu bwe yajja n'amuyita teyalwanawo n'asituka. Waliwo n'abantu eyo abasobola okukola omulimu gwa Mukama waffe b'oyisaako amaaso. Waliyo abantu eyo b'olowooza nti tebasobola kuba ba mugaso mu mulimu gwa Mukama waffe naye nga basobolera ddala okubeera ab'omugaso. Nnamaaso embwa eyeewuunyisa. Naawe olina b'otunuulira ng'embwa ya Nnamaaso nti olowooza bo bwe banaatuuka mu by'okukola omulimu gwa Katonda tebalina muwendo gwe bagattako. Nedda. Mateyo yali yeetulira awo n'akwata we bawooleza n'akola ekyo kyokka. Naye Mukama waffe bwe yamuyita bakapa yasitukirawo. Naawe muganda wange kyenkwagaliza kiri kimu. Komya okutunuulira abantu ng'obalowooleza by'olowoozezza. Enkya yiino etuuse, obudde Mukama abukeesezza, naffe atukeesezza tuli balamu. Waliwo abayinza okuba nga muntunuulira, abamu muyinza okuba nga mummanyi nga muntunuulira. Kabe kasinga oyinza n'okulowooza nti oyo ku TV tasobola nakujja kubaako kyayogera. Ng'era ebbanga lyonna bw'ontunuulira olowooza sirina kye nnyinza kugasa naye nange sobola okubaako kye ngatta. Ate nange nnyinza okuba nga nkutunuulira ne nkulowooza mu be ndowoozaako nga gwe toliimu. Ekyawandiikibwa kitugamba n'ekyokuyiga kya leero tandika okuwa omuwendo abantu. Era gwe batunuulira gaalubindi z'okozesa oti ng'otutunuulira zikyuse zitunuulirire mu gaalubindi eza Mukama waffe ye bw'alaba abantu. Kubanga ye Mukama waffe bw'alaba abantu abalaba n'obusobozi obw'enjawulo. Ng'omwami ono
oba omukulu ono yalina embwa ye ng'eri mu nnyumba nga bw'alowooza okugenda okuyiga yo tagitwala. Lwaki? Tagiraba mu mugaso. Naye embwa yamwewuunyisa engeri gye yawenyuka emisinde nga tekooye. Eriyo n'abantu abasobola okukola omulimu gwa Mukama waffe nga tebakooye ate ne bagukola bulungi, munnange n'okusinga. Naye ng'ebbanga lyonna obalabiraawo, kale n'olyoka omenyeka n'emirimu, kale n'olyoka okutuuyana, kale omulimu ne gukutama, naawe n'otuuka n'okuyomba ne banno, naye nga bo bali awo tobawadde mukisa. Kyenva nkuyita ojje okyuse galubindi zo z'olabiramu abantu abalala ez'okulowooza nti bo tebasobola, gw'osobola munnaffe buli kimu ggwe, bwe bayita gundi ggwe, bwe bayita nti ggwe yabannange wootali, naawe notalogamba ne ani yabagambye okukola ekyo nga siriiwo, naawe n'olowooza nti ebintu tebiyinza ttambula nga toliiwo. Nedda. Katonda omugabi w'obusobozi asobola okubuwa omuntu yenna. Jjukira naawe wali tokusobola, tolina kyosobola kukola gundi. Mwanyinaffe gw'omulabi, jjukira olunaku ze wamala ng'oli awo tebannakuwa mukisa kukola, era nga munnaffe tolina kyogasa, ng'era tewali naakumanyi. Naye kasaba akuwa ku mukisa obeeko ky'okola, oba kyali kyenkana kiti oba kitono kiti oba kinene kitya, mu magezi go n'amaanyi Katonda gakuwadde wakola, leero abantu bakuyita nga balowooza nti ojja kukola okusingako awo. Gulirawo emikisa n'abantu abalala ng'obalabamu obusobozi obukola, ng'era osobola n'okubawagira. Tanedda nemme abamu ne baba yimayina okubayita kundi jangu okole kino n'azinga emikono n'agaana okukola. Naye ng'ate agaana naye ng'omutima gumugamba okisobola okikola, naye ne yeetiisatiisa. Munnange waffe eyo bwe nali mu kuweereza awamu, omukyala alina omwana we muto, ebbanga lyonna bwe yamukuza nga bw'amuwa ebbeere bw'amala amuteerako eccupa eno abaana gye banywesa, eyo eccupa eyo abaana bamugiyita mutya, eyo eccupa eyo omwana gy'anywerako bw'ati, ateekamu amata ge n'asaanikira, mala okusaanikira n'amuteeka wano n'amunywesa. Kale omwana olw'okuba yakula bamunywesa, ne ku luno bwe yajja ku kkanisa era sawa ekyemisana bwe yatuuka era n'ajja bamunywese. Kale olw'okuba omwana ono yali atuuse mu mwaka gumu kitundu ebiri, ng'olaba si munafu nnyo ku ddaala nti n'akacupa eccupa akano weekatike bandibadde bakyakakola ki, bakyamunywesa bunywesa. Naye omwana yali yamanyiira ekyo. Nsembera okumpi awo tubuuzaganyako mu kkanisa awo okusinza kuwedde, mba nabo ntuuka awo. Ngenda okutuuka awo ng'omwana akaaba, konze waayi omuwa Oluganda omwana kiki kibakabiza omwana nti kyakunywa, konze mukimuwe. Kwe kuteeka ekyokunywa kye mu ccupa ne bakimuwa. Omwana ng'akola atya emikono ng'agikweka mabega, aleeta emimwa bamunywese. Ko mama leka naawe nywa. Ne basikayo emikono eno lwampaka ne bagimukwasa akacupa n'akasuula n'azzaayo emikono n'ayagala n'ateekawo emimwa bamunywese. Eriyo n'abantu abamu be tubeera nabo nga buli kimu baagala kiwedde, ne bw'omwagazisa n'omugamba naawe osobola kwata wano ng'emikono agikweka. Vaayo gy'oli. Mukama atuwadde olunaku luno olukedde enkya ya leero, baako ky'okola kyonna ekizze mu mikono gyo, kyonna ekizze mu maaso go, va mu kweka emikono. Oyinza okuba nga emikono gyo gya bwongo gikugamba tolina ky'osobola kukola. Munnange bw'onaakola kino nti sirina, ate bw'onoovaawo ng'okaaba ebizibu bannange, Uganda ekalubye, bannaye ebintu si birungi, olunaku luno Mukama alutuwadde. Lukedde. Waliwo abayinza okulowooleza nti tolina ky'osobola, naawe n'ogendera nti tolina ky'osobola. Nedda olina ky'osobola. Saba Mukama akusaasire. Olunaku nga bw'alutuwadde luno lulamba okuva ku makya paka kawungeezi, n'akawungeezi nzo kayitamu paka 2 za kilo 3, zonna zikuwadde tubeeko kye tukola. Nnamaaso embwa eyeewuunyisa. Embwa eno yeewuunyisa ab'omu nnyumba bonna. Bwe yadduka emisinde, naawe bw'ona okukkiriza Katonda okukukozesa, ogenda kuweereza ebintu ebirabe nga bifaanana bulala. Nga bw'olaba abamu bakola n'olowooza nti banjawulo, naawe Katonda asobola okukozesa abalala ne balaba ng'oli wanjawulo. Mukama akuwa olunaku olulungi kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe.
Mukama waffe omulungi ataggwawo tukwebaza kubanga enkyefaanana bweti otuwadde omukisa okugirabako. Bingi ebitusomoozezza ennaku eziise, ebya sikulu fiizi z'abaana, ebikwata ku baana okulya n'okunywa n'okwambala, obulwadde obutusumbuwa n'okusoomooza kutali kumu Mukama kwe tuyiseemu okumanya. Naye nga bw'otuwadde okulaba ku lunaku luno Mukama kale tubeere lwa mukisa mu byonna n'abantu be tunaakolagana nabo. Tulina obunafu bwe tubadde nabo bwe tulowooza nti bubadde tebutusobozesa kubeera bawanguzi, naye tusobola okubeera abawanguzi naffe ne twewuunyisa abatulaba abaali batulowooza nti tetulina kye tusobola. Mukama waffe ne tubaako bye tutuukako, buli omu ne yeewuunya nga tubituuseeko ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukyala wange nkulamusizza. Abaweereza ba Katonda mwenna gye muli muddeemu amaanyi, mujja kusobola okukola. Nammwe abatanneenyigira mu buweereza mujje muweereze Mukama kubanga ye nsulo ya buli kimu era ajja kubasobozesa. Mukama atuwa olunaku olulungi. Bye bye. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.